your life will be transformed. Yes, mic check. 1 and 2, say check. Uline vije boxinga bulijjo. Katandika butandika. Tuna banaffe nate aba Winlows. Nga tugero kubaza gwe na subscribe nze ku channel nate okolera ddala bulungi. Bakayise When God is Silent. A Winlows film production. Christian movie. Kano akalero kadze. Banne mwenna abagala okuwasa ate bino bikulu nnyo. Come on Gaza. Tuyina basumba wa counseling eri abagenda okubanga ate bafumbirwa n'okuwasa. Kano ko twakategesenga ddala kamwe mwennyini. Manyi kikulu nnyo okutegeerera ddala biki ebirina okukolebwa nga oteekateeka okubanga ate ofumbirwa. Bibino nno ate bizze mu kano bakayise When God is Silent. Subscribinga, likinga, ate sharinga ku channel eno. 500 guests. Ate go naga filimu zino mu hard copy oba ku CD oba ku flash kisobokera ddala ku 0772763132. Wetandikidde omukyala omanyi ebiseera by'oteeka emikolo biba bizibuzibu okubira essimu atimba n'okubira essimu agenda okubanga afumba emmere ogamba ebiseera ng'ebyo ate n'obuuza ngira kwambala ngoye kika ki kakati omukyala amugamba mune mwami babuuza wano ogenda kwambala ngoye za kala ki nti ready yamugamba saagala ezo yambala ezo kati nebuuza kyo yamubuuzizza namugamba njagala oyambala ekyo bayita ivory white kati amubuuza ayakwambala white ki ivory white labuster white off white is white. Namugamba ase nyabo engoye enjeru ziba njeru oba kala ki yamanyi omukazi yamulonderawo nti ajja kwambala ivory white kati agenda maaso bano boolaba babiri ekyebuzibwa kino kye bakola kyekituufu bali wamu wakati nga tannakufumbiriganwa kino nkitegeeza kingi nnyo eri gwe omulokole. Bayibuli tekkiriza bantu kubeera nga ate babeera wamu nga tebannakufumbiriganwa kubanga oba wadde banga sitaani okubeera nga akema gwe okugwa mu kibi ekyokwegatta nga tonnabakufumbiriganwa. Omwana mugambo waayi byenkufumbira niyo tebiwooma gwe ngamba nti biwooma waayi otegeeza ki? Kati amugamba ndi mukyalo olinga nga alina stress ennyingi tokyalya bulungi kiki? Kiki enteekateeka ze zikusumbuyeemu? Mugamba waayi nkyateekateeka ebintu bino njagala bibeere nga birungi ddala emikolo gino gibeere nga gitambulira ddala bulungi. I have no idea, and they were screaming payments before delivery. Kati agamba abasinga bagamba tumala kubaweereza ssente balyoka ate baleete ebintu ebyo bitubagambye okubeera nga baleete bigenda okukola ku mikolo. Kati oba oli awo akasente ako kakyabazinya zina. What did you do? I changed vendors. Agamba waayo olw'ensonga eyo nasazawo nkyusa ate gwe nkolagana naye mbeere nga ate nfuna services mu ngeri ennyangu. Era bakoze edda sample z'engoye ezimu ze tulyokuba twetaaga okukozesa ku lunaku olwo. Kyava bajja ate bazeekebejje. They are more expensive, but at least. Mugamba waayo akasente wano twaddewo kangiko naye era kasita zirabika bulungi tugirabika bulungi ku mukolo gwaffe. Kati amugamba neewuliriza obanga olina kye weetaaga newendwedde nga ssente ŋŋamba nja kuba nga ate nkuyambako. Manya akasente we kabaawo obufumbo butambula. Bale newobeera ng'oli musajja ng'oli ewo omukazi wamuwasa gezaako nnyo okulaba nga akasente kabeerawo. Babulaaza baffe bannange omukazi wadde akwagala nnyo naye akasente kano kajja nyweza laavu yammwe. Yamugamba naye ekifo kyatulina okukolera embaga ate kyategekedde dda era nze olabira ddala ndi mu muudu za mbaga. Kwegamba enteekateeka z'embaga bazikola bulungi. Nyongera okujjukiza gwe yonna yonna ateekateeka embaga toggwamu maanyi kikulu nnyo toggwamu maanyi kakasa nti osigala oli mugumu Katonda ajja kuyamba. Amugamba naye nsanyusa nnyo engeri gy'okwasaganyaamu ate pulojekiti yaffe n'ey'embaga kubanga ndaba okikolera ddala bulungi era nze nkwetegereza era nkwebaza kubanga okoze bw'oti. Kubanga olina kye weetaaga oba live band byonna ebyo bitegese ddala. Manye embaga erimu ku ssente boy ebeera enyuma. So ofuna akasente akola embaga sanyuka
kyokka ate jjukira nti embaga siwe bufumbo Mommy. obeera ng'ate tosobola kukola kiri kyennyini ekyalagirwa kakasa nti ate osigazaawo ssente zinaabirira amaka g'omaze okuwasa omukyala omukyala ono afuna essimu kuva eri maama amugamba embaga oteekateeka bigenda bitya Mom, so we can plan. mugamba maama yakujjako ku wiikendi ewaffe eyo mbeere nga tetuteesa bulungi ku kyembaga kino Joseph ali atya omwami wo tubbi Okay. ali bulungi talina buzibu yamugamba maama yagakugeo naawe ndowooza erudde eno bannazaala kugera ne batabani si kizibu bamubuuzawo nti maama ogamba otya So happy to hear your voice. nsanyusa nnyo okuwulira eddoboozi mutabani wange Yes, ma. I can't wait. mugamba maama neesungira ddala olunaku lwe nnaatwala muwala wo okuba mukyala wange Selling materials to my friends and church. nange ndi wano ndi kutunda ekintu kino eri abantu bange beera nabo ku mikolo gyammwe ndeeta baasi nnamba okubeera nga ate tulaba emikolo gyammwe Anyway, everything is going well. amugabo wayi maawe kibi kitambula bulungi twesunga okubeera nga ate ojja ku mukolo gwaffe So say that you both yagamba naye musumba yaŋŋambye nti mwe temunaba kugendayo kumusisinkana mmwe ng'abagala okufumbirigana See Pastor Mrs. ane maama tugenda sisinkana musumba essaawa yonna tomorrow. ndowooza olw'enkya tugenda sisinkana musumba my son, you both should make our time. abagamba mutabani wange mulina okugenda musisinkane musumba abeere ng'ate ateekateeka nga temunaateekateeka bisigadde byonna wanisigenye musumba ne mulaba kikyagamba kubanga ne Sarah ino basabira okulaba ng'ate muli covered Please, we will. All right, mommy. tebaasuubiza maama tugenda kikolako maama nga bw'ogambye God bless you both. mukama bawa omukisa mwenna ate mugenda kubeera ng'ate mutambula bulungi Question for the day. mbajjukiza kye ne bagamba nga bulijjo Okay. bw'obeera ng'olina gw'oyagala okubeera ng'owasa Those and n'okufumbirwa kikulu nnyo omusumba okubeera ng'ate mumutegeezaako mangu abasinga balowooza nti asumba baagala kweteekawo bweteesi naye omusumba abanga okkiriza nti yekabonawo agenda kubeera ng'ate akugayidinga bulungi nnyo prosesi yonna engeri gyegenda okubeera ng'ate etambula era basinga ku batomedde mu kkanisa kiva kukubeera nga nti bakukutira eyo muliyo basisita ne bulaaza mwekwese mu buyumba bwammwe abamu ne mu kkanisa mumwonoonera baabazze ewa musumba basanga omuwala receptionist amugamba munnange linda katono Pastor, ngenda kwegaka musumba ndabo banaakuwa kasente akalala okulaba ng'embeera yo bagikwasaganya muwala yuno alabika nga ali mu nnaku ye nalina mukonvubi akonvu yenna mutonotono bw'ati thank you. kati omukyala agamba omwami omwana oyo nga talabika bulungi kiki wandyagadde omanya ku nsonga ze ko omwami kanjogireko naye ndabe I'm fine, sir. oli otya munnanga ate omuwala yamugamba ali bulungi omanya nti munneewunyisa kigamba mufayini ne amnot fayini oba tebikola makulu Yes. agamba munnange nina bills z'eddwaliro zenna okusasula I'm a sickle cell patient. ndi mulwadde wa sikoseero kino nno kye kinyusi kya firimu yaffe olunaku olwaleero So what's the doctor saying? mugamba abasawo bagamba batya nti abasawo Medical bagamba nti agosasula ebyeddwaliro byonna deadline is this evening. era ng'olugero lwayo singa sasasudde nja kubanga sina kyakuzza Today. 265, amugamba tugenda sasula $26 n'ekitundu eza nayira sir. Okay, a minute, okay? mugamba mpaamu eddakiika ate ngenda kubeera ng'ate nkuddira Yeah, you. kati amugamba ne mukyala beetaaga $26 n'ekitundu eza nayira okubeera nga tusomalayo Right? ko omukyala mwezi $5 sente ndiriwo It's okay? esente ezibaawo tewanabuza kati amugamba naye ngenda kukuwa akasente ako kikola amakulu nti ye Secretary? Yeah, please, we overheard our call. kyava agamba nti tuni tuwulidde emboozi gyonyumiza n'omuwala ono twagala tukwasaganya ate bills ez'eddwaliro We think. tulowooza nti twagala tusasula bills ezo zonna zonna ezimubanjibwa Send me the account details. era nsaba ompeereze ku account details mbeere ng'ate nteekako ssente ezo bane mu kkanisa kino kitwandikoze naye kumuffe tusekerera abali mu buzibu ne tubalabya ddala nga balina kusekererwa So naye katonda atuwadde akasente olw'olumu okubeera ng'ate tuyamba bannaffe abatalina mukazi wattu mulwadde wa sikosero sikosero kye kiki we've sent the money to you. 500 sikosero buba bulwadde naye ng'obulwadde buno tebusiigibwa nga ssenyiga number. obulwadde buno butambulira mu ndagabutondeyo oh yes, they're here. Okay, I'll send it me now. Okay, that's not. kati sekretary omusumba mugamba mpereza abantu abo ate bajje tusinkane afumba bona bagenda okufumbirigana tukyayiga mpolampola sikosero kyekiki oyinza okuba naawe oli awo naye nga essaawa yonna sikosero ayingira mu bulamu bwo
nenga tomanyi kiki kigenda maaso kaki agenda maaso olina VJ Evoxy essaju lyabugaana bonna kubanga omuwala wambe yali afunye akasente yali yeetaaga abeere nga ate afuna treatment eriye ku lwa sikoselu yali alina basinkana musumba ku mulundi guno bagamba naye mwebali nnyo kuba muteekateeka buli kimu ti ye tukola ekisoboka kyonna okulaba nga ate ekimu kitambula bulungi era nga mikono gyaffe ne family n'ekkanisa mwebali nnyo kuba mutuwagidde mutukoze bulungi. We are sorry we didn't come earlier, man. Planning has it's really been intense. Omugamu ne tusaasire twandize omwezi gwedde ne munaye enteekateeka zino zitutwalaganya. I love the testimony. Obujulizi bwammwe mbwagadde nnyo bane bwempuliriza. So how's the marriage counseling? Kati sooka mbulire counseling ze mwazitandise oba aga musumba ndowooza twanditandise weekend okubanga ensonga kituze n'okulaba olunaku lwaleero. Before you guys start your counseling, kati nga temunakwogera munaye counseling zammwe specific tests. njagala mubeeko tests ate zemukola ez'enjawulo. It's very important. Kino nno kikulu ddala eri ggwe Do hepatitis. mulina okukola test ku hepatitis. Yeah, you have to know your olina okumanya hepatitis B, hepatitis C oyimiridde otya. HIV, okebera ku HIV muyimiridde mutya. your blood group. Blood group yo olina ogyetegereza ekika ky'omusaayi ky'olina. Mwetegerezaako endagabutonde yammwe ne mulaba muli mutya mu ngeri za sikosel. Oh, really? Okay. What's your genotype? Kati sooka ombulire sikosel yo genotype ye ki? It's like A. Kati namugamba nti tetugamba mbadde ngamba AS. Ngenda bunyonyola obuntu buno bwonna. Kati amugamba omukyala agamba nze ndi nambuuza nti wakolako test nti nedda abazadde be baŋŋamba. Just like that. Bagamba bugambi nti goli I mean that you guys ngenda kunyonyola obuntu buno bulungi. again. So, and the reason is her parents told her. Amugamba nti bw'abanga abazadde bamugamba bugambi nga ye teyamanya nga ye ekyo kiba kikyamu. To know her genotype. Yeetaaga okumanyira ddala endagabutonde eyogera ki ku kisikoseera ono. We can get it done in Kati amugamba nedda tugenda kikwasaganya ate wali ku ddwaliro mbeere ng'ate funa results ennungi. The church is going to be handling your marriage. Ekkanisa egenda kubanga ekwasaganya counseling wammwe kakati ekkanisa eyina eddwaliro lyebasindikako. And Zino nno enkola amakanisa mangi gandibadde gazitwala mu maaso. the result is out. Amugamba nti tukusindika ku ddwaliro lyaffe gye twesiganga ekkanisa omukugu gwaffe akoleko results ajja kuba zituweereza. Before you start all the preparation, Nga temunaatandika nteekateeka zonna nga temunaagenda mu maaso kwesuubiza bingi kino kikulu nnyo without ekyokubeera ng'ate mukebera ne mumanya muli mutya mu ngeri Katonda gye yabatondamu. great companionship. Kubanga bwe mutamanya bulungi engeri gye mukwataganamu kiyinza okutawanya obufumbo bwammwe. You don't know your genotype. Agamba mumaze emyaka 2 mudeetinga temumanyi nandaga butonde yamwe bwefaanana. Temuli siriyasimu. It's not nice. I mean, Ekyo si kirungi. assumption. An assumption is no knowledge at all. Magamba kyemusuubiriza si ge magezi amatuufu mulina omumanya ki ekituufu muleke mutambule ku kituufu. Before you say yes. Okay, ma. We will work on that. Emusuubiza ne maama tugenda kubeera ng'ate tutestinga tulabe eddala tulina kika ki ekyandaga butonde mu bulamu bwaffe. Take you to the hospital. Ngenda mu ddwaliro And it's mba mumaliriza ate mujja kuweereza empapula ezo wali ku administration desk for you. babeere ng'ate bazitunulamu bajja zimpeereza nzeetegereze. Bannange gwe yonna agenda okufumbirwa Katonda yakutonda kituufu. Yakutonda dda era obulamu bwo buli mu ngalo ze. Omubiri gwe yagutonda gulimu omusaayi gulimu ne kye bayita endaga butonde. Nano omukazi wattu ate empiso. DNA eyo erina byeyogera ku bulamu bwo. Ng'oggyeko DNA omusaayi gwe blood group erina nayo byeyogera. Kakati bw'oba ogenda okuwasa oba okufumbirwa kikulu nnyo okwetegereza biki naddala Katonda byakutondamu munda mu ggwe. Came for, that's the hemoglobin genotype. Kati omusawo nga maze obbakebera yuno agamba kaano ngenda babulira results ze mufunye ez'omusaayi guno gwenkebedde. Sure. Mwetegese tiye. Oh, that's all. So, your test shows that you are still AS. Kakati omusaayi gwo gulaga nti goli AS tokyukanga kitegeeza ki ekyo? For you, madam, we Madamu gwe tukebedde results. naye gwe betukuzuddemu biraga nti naawe oli wa AS. Yes. Madamu totegeeza ki? Yes. Ebeera disappointment. So maybe you take Bwe bagamba nti obeera AS kitegeeza nti mu ggwe olinamu kasikoseero katambula naye tekakuluma.
Actually, this investigation was... Kati omukyala agamba mbadde mmanyi ndi wa AA ate otegeeza ki musawo nga nti ndi wa AS. I made sure... Yamugamba nti nkakasizza olw'ekkanisa yammwe nti tesiti zammwe zikwasibwa abakugu abategeera kye bakola. Ne tuyisa mu hemoglobin electrophoresis. Tukoze ne HPLC. Processes zonna zibadde zituyamba okutegeerera ddala. Muli ba blood group, muli ba category ki eya genotype. Mu ngeri za sickle cell. Yes, Amugamba maama wo yagamba oli wa AA. Kijja kityo okubeera nga ate omusawo agamba oli wa AS. Okay. Yamugamba results zino wano mujja zetegereza ate nga muzzeeyo eka mulabe ki ekigenda maaso. Katuwuliriza bulungi. This investigation previously. It wasn't a hospital. Yamugamba nti tetwagenda mu ddwaliro maama kuŋŋamba ebyo. Nze ngamba bugambi nti ndiddabo A. Kuba ni taata yaliddabo A ne maama yaliddabo A. Kati okusinziira ku biology kirabika okubeera nga ffenna tulina kuba na AA. So yamugamba nedda bino ebintu byetwogerako tebisinza ku ngeri gy'olabikamu oba gy'osuubiriza tuva ku testing kyekikulu ekisinga. N'oba oli mulokole bino bitesti kuba Mukama yakuwa omubiri gulimu omusaayi siga nti gwe oli mwoyo bino testi zino zikulako amakulu. Kati wetegereze ekintu kino mu ngeri za sikosero bwe bakebera nga bagamba nti oli ddabo AA kitegeeza gwe tolinaamu kasikosero wadde n'akatono. Bino bitambulira mu musaayi kiva ku muzaddeyo ne kigenda ku ggwe. Bwe bagamba nti oli AS kitegeeza kali ka E kalaga nti tolina buzibu ne kano ka S kalaga nti olina sikosero. Kati gwe bayita kaliya ositudde obulwadde munda mu ggwe naye gwe tebukuluma kibayita AS. Kati senga ofuna SS gwe mulwadde wa sikosero kubanga oba olina busikosero bubiri bumaliriza okukulwaza. Omuwala kyava akubira maama essimu yamugamba nti ali ddabo A tekyalina buzibu bwonna. Maama musanyufu emikolo gimuwuuba. Yamugamba maama nkulamusizzaako. Kiki ng'oyogera ng'alina ekizibu? I need to ask you something. Agamba maama njagala kubuuzaako ekintu ekimu ekikulu ddala. I'm all ears. Puliriza muwala wange. Yamugamba ku nsonga yange ya sikosero waŋŋamba ndi ddabo A nti ye kituufu. Father is AA. Kubanga taatawo naye ali AA. Be AA. Ate nange ndi AA kati tewali buzibu awo. On the test. Testi yagambye etya? Testi yagambye maama nti ndi wa AAC. That one is Ko maama eyo nsobi omanye oluusi ebinywa bya Uganda wano bikyankalana. Go to another hospital. Gerako mu ddwaliro eddala muwala wange bajja kubuulira amazima. Don't worry. Teweeraliikirira. Ngenda kusindika wa mukwano gwange omu alina eddwaliro abeere ng'atakkolako. Joseph naye munnange wa AS kati ffenna tuli ba AS ekyo kiba kizibu. I want us to confuse you. God will perfect everything. Agamba osanya yagala okukubuzaabuza Yesu agenda bigatta bulungi ofune results entuufu. Send your doctor friends know. Yavuga mune kale sindika ennamba ya dokita woyo mbere nga ate nkwatagana naye ndabe engeri gye tulaba testi zino gye zikolebwamu. Kale maama mbere bulungi. Ebiseera by'emikolo nga tonaakunoonya keeki wandisoose n'olaba emisaayi gyamwe gikwatagana. Bagamba omusaayi okukwatagana tekitegeeza kimu nti blood group kitegeeza ebintu bingi. Kubanga ekitali ekyo mugenda kufuna ebizibu bingi n'okusomezebwa kungi mu bufumbo bwammwe bigenda okuleetera oluusi okumenyamu obufumbo bwammwe. Maama w'omuwala kyava jjajja eri taata. Taata abadde akola ndooza ka TikTok ke wano. Kakati agamba muwala wa Fayiriini agenze mu malwaliro 4 ng'akebera endagabutonde y'okusinziira ku sikosero. Bonna bamugamba wa AS koye kale tewali buzibu. Katimuga musajja gwe nkugambye ku nsonga ya muwala waffe atoga nti wali buzibu nti nedda. Oŋŋambye nange ne ŋŋamba nti ye tewali buzibu kati buzibu ki? Ogambye agenze mu ddwaliro ategedde nti wa AS kyekyo toli kyekola. Yamugamba waŋŋamba oli AA. Lwaki omwana waffe wa AS kwanza ndi sure ndi wa AA. Waŋŋamba nga tukyayogerezeganya nti nno gwe oli wa AA. Kijja kitya nti omwana waffe alina kasikosero trait. Told me that I'm AA. Yamugamba ne mama mtata wange yaŋŋamba nti ndi AA teri mulala. You yourself you already AA. Already ne waŋŋamba oli AA kati ne ŋŋamba wayo engeri gye tuli ba AA naye tata yaŋŋamba nti ndi AA ate buzibu ki kangende mu maaso. Yamugamba wulira by'oyogera musajja gwe. Still, there is nothing God cannot still do. Mugamba Katonda akyasobola okukola ekyamagero. We relax. Amugamba akakkana ebintu ebyo ŋŋamba nze muzeeyi yaŋŋamba ndi AA
Saakola tests. See how you know you want to do it. Go and do it. Because me, I'm AA. Yamuga musajja gwe simanyi kye wankola nze waŋŋamba oli AA kati nze ndi AA. That should be already. Kati muwala wange yuno simanyi obufumbo bwa bunaagenda mu maaso. Kaadi zinziwadde abantu bonna. Togenda kunsoza ku kyalo kuno ng'obufumbo bukomye mu kkubo musajja gwe. Yeah, we know. Go and be doing. Mugamba genda obyeko byokola nange ensonga eyo sina kyensobola gikolera. Katonda ajja kukola kyasobola okukola. Kati kino kyenkubuulira. Hey. How you doing? Nga tonnabakebera birala byonna. Okebedde siriimu temulina. Omusaayi gwammwe okebedde nga gukwatagana. Kuba n'omusaayi okukwatagana kikulu ddala. Waliwo kye bayita rhesus factor. Bw'oba okebedde omusaayi, buno bu plus ne bu minus obubeera ku musaayi, rhesus factor. Bukulu nnyo okubeera nga ate okwetegereza. Kubanga okubeera O oba A kiyinza okuba si kyekizibu. Naye rhesus factor zino bwe ziba nga zikwataganye mu ngeri enkyamu, obuzibu buyinza okuviiraawo. Laboratory. Kakati munnange alina gy'ava results azifunye kakana agalaziwa mwami. Bakebera musaayi emikolo bagitegese keeki bazitegese baguze engoye. Omukazi awali results nga si musanyufu. Kino nno already kiba kyogera kyekigenda maaso. Akebera empapula nga zikyogera kyonna. Ngene gamba AAC kitegeeza nti omukazi alina mu kasiko trait muli munda. Ng'omwami akebera empapula zonna bweyetegereza azirengera zonna zogera kimu AS. They all say Test ya AS za sickle cell ziba za bbeeyi naye ate nkulu nnyo okubeera ng'ozikola. I thought you said it was confirmed that you're Omugamu nange waŋŋamba bazaddewo baakazadde nti oli double A. Ti munnange bwe baŋŋamba era mbadde nzikiriza okuva nga nkyali muto nti nze ndi double A. There was no question about Tewadde kibuuzo munda mu nze kirowooza bwe ntyo. Manyi ebyo ebintu ebimu bye tusanga ng'abakristaayo. here. Musumba wagamba gayo testing ogamba amusumba oyo tanjagaliza. Since Lwaki amalira obudde? Lwaki agala testing? Nze njagala mukazi mwagala ngenda bugenzi naye. Ngenda kunnyonnyola ki kye kitegeeza okubeera nga mwenna muli AS. time to think. Omugamu nange twetaaga akadde tulowoozeko omukyala otugende mu ddwaliro eddala. Result. Nedda munnange tufuna results za amalwaliro 4 kati kiki kyekirala kyolooza kigenda okuba ekipya. No, stop it now. Mugamu naye sirowooza nti buno buzibu bwange nedda toyogera bw'otyo. Teweenenya kuba si ggwe eyasalawo ofune AS. we've seen that. Omanyi ebintu ebikosewo tebiringa bya siriimu nti webaka n'omuntu ng'ofuna siriimu. This is Bino biva ku ndaga butondeyo. Magamu ne bino mpulira binsusseeko simanya kigenda kikwasaganya. too much. You break my heart. Emuga atooka okogenda menya omutima gwe ono nga tinaakola ntya. Ebintu byonoonese. For me to be here. Ebintu byonoonese simanyi ng'egyo ngenda kikwasaganya munnange. Relax. Oyinza okwebuuza ki omukazi ono akaaba naye ngenda kunnyonnyola ddala kiki ekyo kyategeeza era kikyategedde bw'aba nga bonna ba AS. Bwe batyo baakeera ate omusawo. That you are both AS. Bagamba mwenna mutegedde nti muli ba AS. It means that every pregnancy Mu njogera yaffe ekisawo tugamba nti buli lubuto lwe mugenda okuba having mufuna a sickle cell child. kyangu nnyo okubeera ng'omwana gwe mugenda okuzaala alina sickle cell. Chance of AA genotype Mulina omukisa gumu ku mikisa 4 okuzaala omwana ng'alina sickle cell. Oba oliawo omukisa era gumu ku 4 okuzaala omwana nga talina buzibu bwonna ate emikisa 5 ku 10 okuzaala omwana nga mu ye alina mu kasikosero nga mmwe nga wa AS. If it happens, it depends on if you decide. Kakati nno bino bigenda beerawo byonna senga mu omusalawo ogenda mu maaso n'embaga oba okugiyimiriza. There'll be no need for us to go any further on this. Bwe mumaga genda mu maaso n'embaga tetwogera kirala kyonna. Bwe mumaga ogiyimiriza nga tulaba ekyokukola. There's what we call prenatal diagnosis of the. Waliwo kye bayita okukebera omwana ali mu lubuto. We can check. Ne tukebera munda mu lubuto omwana w'alimu alina genotype ki wa SS wa AA oba wa double A. That will do that for you. Tulina labuzi ez'enjawulo ezisobola okukola ekintu bwe kityo nga omwana ali mu wiiki singa 10-12 mu lubuto. We can do some investigation on it and I can tell. Tusooke ne tulabira ddala omwana ono ajja kuba mulwadde wa sickle cell oba tajja kuba. In SS. Kubanga bw'aba wa sickle cell ng'akyali mu lubuto nga wa sickle cell, If baby is SS, you have omwana oyo tuba tulina okusalawo child terminated. okumujja mu afe tumutte. Yes, please.
Ndi musawo otegeeza kujja mu lubuto nti ye. A very heavy pill for you. Nga tukuwa empeke ey'enjawulo n'obeera nga ku kino kikkirizibwa mu mateeka. Kuba gavumenti nayo tezaagala kufuna baana bano balwadde ba sikoseera. Kubanga essaawa yonna ekiseera ekisinga essaawa yonna baba bayinza okuba tebajja kulama myaka mingi. Amugamba ne maama ffe tuli bakristaayo. Koyo munnaye nga bwe ntegeera nti muli bakristaayo kituufu. Tekitegeeza nti neera nze saba bakansolinga mu ngeri za kisawo wadde muli bakristaayo. And these options are laid before you. Emugaba bino nno byentegese maaso gammwe okubeera nga temugoberera. So what other options can we? Yambuuza tunaakola ki ekirala? Waliwo engeri yonna engeri gy'osooka tukikwasaganya. Ahead of IVF. Nti mwaweeko kye bayita IVF. Just a little bit. Awaayi nawulirawo katono saakitegeera bulungi. In vitro fertilization. Kye bayita in vitro fertilization. Is that kino kitegeeza a healthy sperm is going tukwata enkwaso y'omusajja ne tufuna n'ejja okuva mu mukyala. Baby is fertilized. Ne tuligatta ne tubigatta wamu. Omwana ne tubatondera omwana naye ng'omwana ono tumukoledde mu mashini kati oluvannyuma n'ateekwa mu lubuto lw'omukyala. Ne tukebera omwana oyo paka ne tulaba ddala nti omwana oyo ne tukebera nti omwana oyo talina sikoseero wadde. Kati amugamba kiringa ekiri seefu nti ye naye kikwasaganyizibwa okusinziira ku ndowooza yo. Of all these things that are happening around you. Amugamba kubanga bino olina okuba wetegereza olwo birina okukolebwa munda mu ggwe n'ebweru. Kati ebintu bino okubikkaanyaako mulina okubeera nga mutuddewo ne mukkanya bulungi. Ate n'ekirala bintu bya bbeeyi ddala mulina okubeera nga akasente kawerako. Omwami agamba akasente ko Mukama yakatuwa. Kati amugamba nti bwe tumala okugatta enkwaso n'eggi ne tuzuula nti ate tebikwataganye nga tujjamu olubuto olwo paka ate era nga tuddamu n'olulala bwe tuba tetukwataganye era nga tulugjamu paka nga tufunye olubuto olulungi. Doctor, thank you so much. Nga musawo tweyanziza nnyo okubeera nga ate otukoze bulungi. Webali nnyo okwogera n'amazima gonna gonna ago webalire ddala. Naye ng'omusawo abagambye kino bw'obeera ng'oli eyo olina munno gw'oyagala okubeera nga toyagala okuwasa nga wa AS nga te nawoli wa AS wegendereze. Musawo mugamba munnange okuzaala omwana ono alina sikoseero amazima ge nti kizibu nnyo okumukuza. Be bano abaana nga buli kaseera baba balwadde bazimba ebigere bazimba amaaso okala ku makya ng'omwana wa yero omusaayi gwamuweddemu buli kaseera abeera mu bulumi. Yamugamba nti ebintu nga bino bigenda leeta amaziga mu famire yammwe buli lunaku. Lowooza ku bino byonna bye mbagambye nga muzzeeyo eka mulabe ddala ki kye mugenda mu maaso n'okuzzaako. Kubanga bino temubikolanga mwagala Jesse mumunyumirwe. Naye mulowooze ku mwana gwe mugenda okuzaala engeri gy'agenda okubonaabonamu singa aba alina sikoseera. Kale nsanyusa okubanga njogeddeko nammwe. Omusawo asigala asimayira abasawo bannange. Omulwadde ye munyiivu nnyo ennaku yamugidde dda tegosigala oseka. Amazima gali nti ebintu byayononese dda. Bw'obeera ng'olina AS n'ogenda wasanga alina AS kyangu nnyo okuzaala omwana ng'alina sikoseera. Kati maama w'omulenzi yu nazeeka bamuleetedde amazzi n'agamba owaayi nazze kunywa amazzi. Kati agamba bangambye ogenda okuwasa omukazi nga te newa AS. Guarantee for maama ebyo ate wabijjeewa. I will just give birth to sickle cell. Ani agambye nti neera tugenda kufumbirigana. Out. Yamugamba maama mutabani gweruka gwe nnina. Nakusitula emyezi 9 katanfe nga nkuzaala. Kati agala kusuula bulamu bwo bw'otyo. Yamugamba sina kye ntadde ebbali. No one in my family has sickle cell. Teri mu famire yange alina sickle mutabani. Nobody. Mu nnyumba ya kyange ne ya maama wo temuli wadde. Yamugamba nedda Irene naye wa AA siga ati naye alina sickle wa SS. My point. 2 AS people married is involved. Mga senga tugatta nti babiri aba AS kitegeeza mugenda kutuzaalira akaana kalina sickle. Explain what the doctor said. Kankubuulire bulungi nnyo omusawo kyayogedde. If you don't mind. Kankubuulire. Doctor said, if we get married, senga tufumbirigana, pregnant, you abeera olubuto, test for tusobola okukebera olubuto olwo. The baby is akaana we kabanga kalina sikoseera terminate nga tukajjamu
That's one option. Never. It has never been heard that abortion was committed in nyakusabo tetwagala kuwulira nti twajjamu olubuto mu famire yange to your own twagala tuteeko kikolimo abort any ojja kuzaala omwana nga mulamu nga tojjeemu muntu mulala. Second option is that maama waliwo ate enkola endala IVF or P. bagiyita IVF or PGT. grandma. Asaa kuwulira ebyo muŋŋamba byonna From your loins. kimu kyenjagala ompa abazzukulu nga balamu bulungi. Choose a genotype. And I did not Yamugamba maama omukazi si yalondawo ng'ejja afaana mu ndaga butonde ye. cry in pain Kuye nti nedda nze saagala kufiirwa baana bazzukulu na kubeera mu bulumi. for their time. Lwaki oyagala nzika abazzukulu bange mutabani? Say those words. Yamugamba maama lekera ebigambo ebyo. A child. Siri mwana kuŋŋamba bigambo ebyo nimyaka 36. Life. Nange mmanyi ekikulu mu bulamu bwange. It. How long? Yeeragene maaso n'amala myaka emeka nga siwasizza. We hate this relationship. Yamugamba paka ng'ofunye omwana omukazi ng'alina AA. Break up and wake up to reality. Sigala otunulire amazima. Laavu yammwe tegenda kuwonya sikoseera nga muzadde omwana alina sikoseera. Waliyo abaana bangi abawala bali eyo balina AA. For me and the family. Yamugamba sogenda kuleetera buzibu nze na famire yange. Funa omukazi nga tajja tuleetera bizibu. Kati bane atana testinga naye ng'omwana w'abandi webaka naye eyo mu nzikiza. Talk to me. Bannange. What's happening? Mukwano gwe kyava nsinkana munnaffe Irene. It's Joseph still. Amugamba nange ebintu byaffe ne Joseph bye bireeseemu ate obuzibu. Everything is falling apart. Buli kimu kiringa kati ekitandise okumenyekamenyeka. I don't know. I've built my life around him. Bulamu bwange mbadde mbuzimbira emyaka 2 nga ndi naye. Nga tulina enteekateeka ez'okubeera ng'ate tukwatagana okumala obulamu bwaffe ffenna nga tuli wamu. I don't even know anymore. So Naye kati era tekyalina makulu. I mean, he must be saying something. that's the thing. He's not even talking to me. Agamba omusajja takyagala nange olw'ensonga ezigenda mu maaso. Texting. Naye omuweeza bu message bonna takyammuka. Doesn't even reply the messages. Ezimu tazidda namu. That must really hurt. Kino kyakakiruma nnyo mukwano. I think he's just trying to process everything. Naye ndowooza agezaako bikwasaganya byonna. Process it too. Alabe oba binaafuuka bitya. Agamba mune bibiri bizibu nnyo gy'ali. We've made plans. Tukoze plan z'engoye tuzikozeeko tulwaddeyo ssente zaaki. Manyi ne byonna ebyo ate bitusumbuwa mu ndowooza yaffe. There's a saying. Emugamba naye Irene waliwo enjogera egamba. Only early. Then let it fester. Ekiwundu lekogezeeko okiwonya amangu tekirina kwonooneka. Pain multiply. Kufuuka tekyabulabe nnyo n'obulumi okwekubisa. I don't know my genotype. Yamugamba nene simanyi ndaga butonde yange. Then there's this. Naye nina okukebera kubanga nawe ne guy n'obita Femi agamba munira ayagala kumpasa. Era enkya ku makya nkeera mugambirawo nti tulina okwekebeza tulabe watugenda maaso banedda. Like this so casually. People hardly talk about it. Amugamba ebintu bino lwaki abantu babizanyisa nnyo tebabyogera nako wadde nga bali mu relationship. The love of my life. Yamugamba nange omusajja ono gwe mbadde njagalira ddala. If this relationship is just senga ebintu bino byatuleetera abaana bagenda obonabona obulamu bwawe bonna. then there's no point. Ndowooza tewali nsonga nkulu. Just end it. Kamalirize bumaliriza nkolagana yange eno. Kubanga ekitali ekyo ngenda kuzaala abaana abagenda obeera mu bulumi ennaku zonna mu bulamu bwabwe. Ekyo sande kyagadde. Amugamba nange wuliriza obutima gwo kubanga sagala tolumirwe. Olabanga ekyo kimba binegera kuli ekyo bizibu bingi nnyo. Leka tulijiyimirize tulabe ate kyekiddako. Amugamba nenze sifa nnyo ku ekyo. Sifa ku kye bagenda kwogera banaafa ku byabwe abantu. Naye nze mpulira kinzibuwaidde naye sigenda leeta baana basikosera omulamu bw'ensi eno. N'amugumya mukazi wattu. Bongo olina AS. N'ogenda wasa naye alina AS. Kitegeeza mwenna mulinamu kasikoseero mwakasitula nimmwe temwalwala. Kati bwe mugattagana musobola okuzaala omwana nga ye bwe mulina obubiri bonna ye abugasse. Emikisa 25% ku 100. Kyava ajja mukazi wattu asinkane omwami ono. Babyogeremu ate alabe engeri gye bagenda okikwasaganya. Kyava mubuuzako munange oli otya? Addamu taddamu ndi bulungi. How's work? Emirimu gigenda gitya ssebo? Fine. Mirungi. You go home early today. Mugamba naye leero wakomyewo mangu waka kiki? Emboozi gy'onoonya nga temmuka tekiba kyangu.
I just came to tell you. Agamne nazze nkugambe. I've cancelled the venue. Nsazizaamu ekifo embaga gyadde erina okubeera. Ade bafumba bonna mbisazizaamu na buli mumu gwe twali tukuse nga service provider. Those who haven't sewn yet. Abatalina kutunga ngoye bonna mbagambye babireke. That have already sewn, they still. Ade basowinzi mbagambye waayi era basasula tewali kyakukola. When they send the money back out. Senga sente baziweereza atannaba kukola ngenda kubeera nga naga teweraliikirira idiini ezo sente zireke mukwano. It's fine. Zireke. I'm sorry I put you through. Mune nsaba kunsonyiwa nkuyisiza mu bino byonna. It's fine. It's not your. Nedda munnange si egwe yabireeta. Nange kyakanze yabireeta. Emuga sente zitereke zikozese. Nzikiriza Katonda alina ensonga lwaki yatuleeta awamu. We don't understand it now. Wadde nga tetukyegera kaakano. Biseera si byangu. I'm going to miss you so. Naye ndi ngenda kusubwa nnyo okubeera nga atondeseeyo mu kaseera nga kano. Nize ni mwerikirivu nnyo sikunze wabula kuggwe simanyi ng'egyo ogenda tambuza bulamu. I'm fine. Ayini yamugamba ngenda beera bulungi. Sigenda kukkiriza kuleetawo bizibu mu nsi eno. I'm not sympathizing with you. Ajamugamu naye sigezaako okubeera ng'ate nzikakkanya nnyo naawe. I love you. Amazima gali nti nkwagala. And sometimes naye oluusi laavu eno to let go. Etegeeza nti tubeeko kye tuta. Olw'okwagala munno n'otyagala munnaabo neebonne kivuga mune kankute sikuzaala mwana agenda okubonyaabonya obulamu bwo bwonna. Best year of my life. Muna emyaka gino gibadde ebyo nga tuli ffenna gyo gisinga okuba emyaka emirungi mu bulamu bwange. Ebirooto bitwedde nabyo byonna. The boutique you wanted to start. Odyaga boutique gyoyagala otandika. The family. Ne family gyoyagala wadde okuba nga oyogerako n'otandika. N'emmotoka byonna yadde oyogerako mukyala. When we get married. Gwayogera bye binabeera nga tufumbiddwa gye tunaagenda okukyakalanga. I pray you. Nsaba Katonda bino byonna bw'onaafuna omusajja bikutuuseeko. And even meet someone better than. Wadde n'ofunye n'omuntu asinga ku nze tekirina buzibu. Kaseera kali ka breakup. Kino nno gwe wenna alina omukyala gw'oyagala okuwasa omusajja. Nga temukwatagana mu ngeri bwe ziti kye mwandikoze. Emugamu naye nkwagaliza ebiseera ebirungi okuva leero. Ekibawudde kye ki? Bonna ba AS. Mukazi wattu bw'atyo n'ayambula empeta eno abeere ng'ate agizaayo. Empeta yankusibidde awo yalina okubeera ng'agizaayo. Nga temunnabateekateeka mikolo mugende mwekebeza omusaayi. Omusaayi guno nga mwekebeza mulabe bwe muba mwena muli ba AS kitegeeza mugenda kuzaala omwana ebiseera byonna nga wasikoseewo. Abaana b'ebiseera ekisinga bafa bakyali bato, abasinga tebamala myaka mingi nga bakyali mu bulamu kyokka ate babbeeyi nnyo okubeera nga omanaginga. Emiranga gyali mingi ddala. Nagambye nti nekibaita resource factor nakyo kikulu. Resource factor ebeera positive oba negative. Bwe ziba tezikwataganye bulungi nammwe mufuna olubuto omwana n'okumuzaala kiba kizibu. Oluusi beba naba n'afiira mu lubuto senga muba temukwataganye bulungi nga resource factors tezikwataganye. Kati bw'ofunanga omusawo n'akubuulira tokitwala nga kyalubalaato kiba kikulu ddala. Tutuuka ate mu ofiisi omwezi guyiseewo yuno Yosefu musajja wattu embeera ekyamuzibuwalidde. Okwani gwe mumwagane kati oliawo omwazi mulamba okyakaabira amata gayiika. Emugaa tokitegeera gwe. Ensonga enkulu si eyo. Ekisinga ky'okumbonyaabonya nfunye ntya omukyala myaka 36 gye nnina. Nfunye ntya omukyala nate. See, let me tell you. It's hard for you to find a lady you connect to. Only you, eh? She's too. She has an accent. Chichi, yali mulungi natera bate wajja nti wa AS. Oh, now you call her. We should select. Leketa now okubeera ng'olonda nnyo. Anyway, the ambassador from Luminous. Namugala ne ambassador from Luminous Solar Africa. Really?
azze okubeera nga atayogera ku project gye twayogerako to work with you on the clean energy. kubanga alina okukola nayo ku clean energy expansion project. Carol told me that she was going to come around. Yamugamba nti baŋŋambye nti agenda kujja tetusinkane nti ye yakedde bukeezi yatuuse dda. Right now. Maybe she will put you in the mood. Yamugamba siri mu mbeera za kukola project kati ko ye nedda ono kirabika agenda kukwasaganya bulungi. Ono agenda kukwasaganya bulungi. Oluzungu ayogerako ekyo endabika yekyo ono omukazi nkubulya amazima mulungi era njagala okyetegereza okitunulemu olabe. Bamugamba neyingira ekifo kikino yingira bwatyo nayingira bamugambye ono yeko waakawo ku project gyemugenda okuba nga temukwasaganya naye amugambye akakazi kalungi wandibadde okirowoozaako kyava atuula ono waayi kambalekemu ate tulabe kyekiddaako. Basingo gye muli. Good morning. Yamugamba nange makya malungi. Mary Itoha. Yenze Mary Yohana. Solar Africa. Ndi ambassador mu Lumina Solar Africa. Oh, kino kya bulimba oba? Oh, lindako ogambye gwe Mary. Yes. Ndi ye. Kina buzibu ki? Yenze Joseph. So you did that. Mary and Joseph. What a coincidence. Kakati munange mukama ngabigase mugiri enjawulo. Nti ye naye nze sikkiriza nti kiguddewo bubi. Manyi nze nzikiriza mu kukkiriza n'enkolagana za Katonda. Well, I don't have much time. Kale sina nnyo budde kakati mbadde nze kulaba muntu gwengera okukola mu project. From what I've seen so kati ng'ejje nkirabye. Very intelligent. Oli musajja mugezi. Well, I'm glad my reputation. Oh why? Kasita ekyo kyogedde kituufu nnyo nsanyuse nnyo. And I never lose. Nange mu business sitera kuwanika tugenda kuwangula ffenna. It was so good to meet you. Kale nsanyuse nnyo okuba nkusinkana. Tunalabagana. Mukona agutta. Bye now. Tunalabagana kale tusinkane. Ekyo kye bayita crushing. Omuntu n'olira ddala nga omwagadde. Banange olina omwana akyali omuto tonnatuuka kuwasa. Crushing bw'oba ogifunye komaawo. Teweeyongerayo ate kukola kye bayita coating nga tonnakweteeka kubeera ng'owasa. Tuwanya amagezi nga bakristaayo. Nti bw'obeera nga oyagala okuwasa omuntu tomala emyaka mingi nga mukyali kye bayita dating. 35 hours. Basigala bakolera nno ddala. Project zino ositwalira ddala kadde kangi nga tezirimu okuwandiika okuteesa n'okulowooza. Kati amugamba wummulamu tugenda kubeera nga tetweyongerayo. Okay, fine. Just for a few minutes then we'll Kale kampumulemu kasitwa bw'otyo nga bw'ogambye. Kazi wattu kyabateako omutwe wansi ate abeere nga oli omusajja ayogera mooso n'okubeera ng'akola. Mbadde ngamba nti tuwanya amagezi muleme kubeera nga muli myezi mingi na myaka mingi mu courtship. Kubanga ebiseera ebisinga mu courtship ate mwonoonera gye mukubeera nga mweraba mwetegeera mwezuulako ebintu bingi mwemiisinga ate nga temufumbiriganwa. Oluusi ekyo kireetawo obuzibu. Mu kaseera ka courtship nga temunaanya okwetwala out ekintu ekisinga obukulu mwekebeza omusayi mulabe ddala nti mukwatagana. Bwe kimala okuggwa ekyo awo outing newezisukka obungi tewali buzibu. Bayongera okubeera nga ate bateesa ku nsonga zino balabe engeri ogenda okikwasaganya. Wano ku VJ iVox Translated Movies tugamba nti subscribinga, likinga, ate sharinga. Thank you for this opportunity. Kati balina plenary babeere nga ate boogera ku proposal yaabwe. Live. Bagamba nti faba ejje engineer tugenda kubeera nga tetuleeta systems eza solar mu Nigeria. Addressing the energy gap that kubanga tulinawo ekitundutundu nga tetulina masanze bulungi. with your partnership we can Kati senga tukolagana nayo bulungi scalable tugenda kufuna solar mini grids. commercial Tugenda kufuna abateekayo solar bulungi nnyo mu byalo ne mu bibuga. areas effectively. And with Lumina Solar Africa's Kati senga abalumina Solar Africa employment time by tugenda kendeeza obudde bw'okuteekayo solar access to mu bantu basobola okufuna solar zino mu budde obutonotono era obwangu. So if we're to partner with you Kati senga tugenda kolagana nammwe on our investment, tufunamu kiffe. Thank you for that question. Twenza n'ebyo kibuuzo Now ekyo. with us investors are expecting Bane eno business abalokole mukole ku business. Tulina bannaffe business balowooza zaabali abalala. continued growth Tulina okukola business kwa Katonda bw'aba yatuwa amagezi n'ateeka ssente mu nsi
exchange mukama agikkiriza. investments, Kola business nga ya mazima in economic, materimu mubbi eyo no Katonda jajjuwa omukisa. jobs and improving lives across Nigeria. Yamugamba ati neera bino tubikola tulabe nga obulamu bwa Nigeria bugenda maaso n'okuyimuka. Bwatyo CEO n'agawaayo ndowooza ensonga yaabwe nnungi nti ye So yes, katugikwasaganye kobo nti ye tugenda teeka ssente mu bizinensi yammwe eyo beono ba investors. Proposal ebeeguliddwa kirungi batambula bakolaganye omanyi kigatta abantu tebiba bingi n'okulaganirawo mu kigatta abantu. honestly, noga munange I've closed a lot of deals for this company. deals nyingi zenkoze nga nze I saw the work. naye eno wetukolaganidde wamu ndabidde eddala nga n'omutima gwange gukwatiddwa mu projekiti ye. Very dramatic. Awa oyogedde kinkuteeka ennyo ekyo kahaiti keeko Also my ex. aga munange ne ex wange yakiŋŋamba ekyo Same. naye nga kyonguletamu waki essaawa nga zino Appreciate you for your dedication kweyanziza nnyo munange were kubeera ng'ate wewadde nnyo projekiti eno and your contributions. era kyonna kyonna ky'okoze Like, omulaze okozesezza kyodde kirungi nnyo. You're welcome. Weebale nnyo munaye kubanga ate osiimye. Whatever I touch, whatever I put my heart into, God just leads me. Kwa munaye buli gye ntera okukwatako mukama atera nankulembera nekifaayo bulungi. I celebrate. Oli mukazi wa Katonda mulungi nebaza Katonda w'ekisa ekiri kulamu bwo. Gamba ndi kaana kato ka baby girl. That's one thing I like about Niwe olwo kimu kye njagala kugwe munnange. Waliwo kye neegomba. Njagala kugamba amazima. Oyina emboozi ezirimu Katonda ekyo kinzizaamu amaanyi. You know what? I think we'll make a great team. Nze ndowooza tugenda kukola ttiimu ennungi era tukwatagana bulungi. Kale. Can you Kawala just si kabi endabika yaako simbi. for your shakara? Yamugamba munange kati bino byokola neweeragalaga. Mine is different. Kati nzenna ate kira kinyagala okwogerako. Nze ndaba tukwataganye mu ngeri ennyangu ate mangu ddala. Of God. Kati oyogera Katonda oli mukyala mumufu mulungi. Are you trying to swing me? Ogezaako okumpaana waana Yosefu kiki? Si kyenkola. What is this? Ndowooza babulaza mulabi kigenda maaso. Togamba nti Mukama yaŋŋambye. No. Is that what you tell all your female team members? Kati amugamba ekyo ndowooza kyogamba bulijjo abawala bonna. Keep complaining. Yamugamba nedda. Bantu sitera nnyo okukaayana bwentyo. Naye ntera nnyo okuwaana abantu nga basanidde okubeera nga bawaanibwa. Kati nga ggwe. I do not see you just like. Yamugamba sikulabanga bonna benkola nabo kampani wali. Gwe ndaba oli muntu wa njawulo. No. I know what you're thinking. Mmanyi kati kyolowooza kyakolowooza nti oyinza okugamba omusajja ono ayagala kubyogerako budde bukyali akalabagana. Yamugamba nedda nja kutwalako out olunaku lumu tekijja kukola bubi ti mulundi gumu gwokka nti ye kale oba oli awo ebiri kale oba oli awo esatu naye gwe Baby, I'm willing to do anything. VJ Vox Movies translated Christian movie live shows kisobokera ddala ku 0772 76332 abeta ku CD ku flash kisobokera ddala WhatsApp 0772 76332 ate naawe eyeetaaga firimu zino ng'olina abaana ku ssomero wantazola firimu zino bana ekikulu okubeera nga abaana bekwade ku ssomero lyammwe. It's a Christian school. Groom them in a Christian way. We can provide that service ate ku small facilitation. Namusiibula naye nga batandise okubeera nga ate bakwatagana. Naawe oyinza okuba oli ku level eno mukwataganye ne munnammwe ekyebuuzibwa muli mutya mu genotype muli mutya musaayi gwammwe. Togamba nti tukedde okukyogerako kikulu nnyo kubanga wadde olaba n'oyinza okukolagana balinga abanyumiddwa okubeera nga bali wamu. Senga kizuuka nti genotype yabwe tekwatagana simanyi kiddako banyumya ekiro omanyi basingo kino si kibi kwogeragana ne munno nimulaba engeri muyinza tekikwasaganyamu muma mugera kwemanya. What kind of formation is this? Kati no ono afunye mukwano gwe waka balaba TV yali ku simu oli ali wali akaayana ate no mpira kuba wakyamu ona kubye Yosefu aliko chatinga nani. I drop this one. Leka malo kuweza ka message kandi okengambe. Order anything.
Yogera kyoyagala kyonna. Yogera kyoyagala bagenda teeta mu kinywe. I want to flex you. Njagala kusanyusaako soko mbuli ekiki. Token of my appreciation. Njagala kwebaza. Okundeetera Mary. Mary ate ki? Bro, now you have to. Soko mbulire. Nyonyola bulungi ensonga zo. I don't understand. What Kwasitegera kyogezaako gamba. Waliwo omwana gwe njagala Mary. Just man. Ne mwakasinkana mmwe. That's the point. Anti yeye ensonga. Connected so fast. Twakonectinga mangu We ddala. have known each other for so long. Tulinga bamanyiganye ebbanga eggwanvu. Naye nga just myezi 2 emabega. Naye Mukama agasse engeri zaffe. First of all, ekisingana n'obukulu amanya gaffe gokka gakyeyogerera Mary ne Joseph. Amanya ganaamanya ekyo kituufu. That is deep. Kituufu ekyo. Waluganda mazima gali nti Bayibuli ndaba ekigase bulungi. you get up. Joseph. Mary ne Joseph. Also, ekyo kikwatagana bulungi. she's July. Yamuganze nzalibwa mu July ate ne mu July. Values. Tolande Katonda abigasse ate fena tukkiriza mu Katonda ne bitwagala bye bimu. N'emirimu gikwatagana. Mentor as someone who is quiet and logical. Omanyi kwa omukyalo oli mukyala musirifu ate ategeera. Tolande Katonda yakikoze kino. Abaana baagala ozzaala nange ye namba gye njagala ozzaala yennyini. Boyi bano banyumizza. Nga Joseph naye mwatuutseeyo ti ye. She clocks it. Perfect stature. Ninge ejjalabika mu bannange nze ndaba akikuba muwanvu si muwanvu. She brief. Mumpi se mumpi. Again she's brief. Bana muwane ku bakazi tomuga you are short mugambi you are brief. Amaaso geego maaso ttaala. Kyekyo omwana ono agenda kunkolera. For you. Why nsanyuse nnyo ku lulwo. Talented. Alina talenti ate Katonda. I have never had this kind of sirabangako mukazi waati in my life. Mulamu bwange bwonna. You're blessed. Ogaye Mukama akwadde omukisa okubeera ng'ofunye gw'olya gwe weesiga. After weeks of emotional nga tumaze tuyise mu weeks zino zonna ezibadde mu kaaba. Laba ate bw'ofunye Mukama nsala gy'akuzzeemu. My final bus stop is this. Ogamba kati nze nfunye ngenda okubeera nga ate mpaakinga nfune omukyalo ono. Have you confirmed that genotype? Katsako mbuulire wakakasizza genotype ye. Mbadde nerabidde. Sina Joseph yagatukola tonamubuuza yagatukola ki Joseph. Don't make the same mistake again. Tosobola kukola nsobi yeemu nate. Yaga wa oli mutuufu. No, that's the first thing you should ask. Kyekyo si kyolina osooka okubuuza. Kale ngenda mubuuza ndabe. As we don't talk now. Saagala ntuuke ku bino. Sooka obuuza omuwala wa genotype ki. Don't worry. Don't make that. Tweraliikirira. Toddamu kukola nsobi eyo Joseph. Nze nakowa emiranga naawe. Ask. Sooka omubuuze nga tonagenda buziba. Mubuuze wa genotype ki. I beg. I wish you both good luck, right? Mwena mbagaliza bulungi naye sooka omubuuze. I beg, ask. Kale. Tukyagenda mu maaso. When God is silent ye film. Mu outing bagamba waayi kansubira ekifo kirungi nti ye. Favorite places. Bimu ne ku bifo byange byensinga okugala okuliiramu emmere. Era binkola bulungi. I thought to myself. Why? Nadde ndowooza nga waayi ndeeta omukyalo w'enjawulo. Bring her here. Kamuleteko ekifo eky'enjawulo. Special Mary. In so many ways. Omanyi engeri nnyingi. And I'm attracted to it. Nenze mpulira nkuba. And I think God. Nzikiriza Katonda yatugasa okubeera nga tuwaliwo ensonga lwaki tuli wamu. I want to marry you. Mpulira njagala kuwasa. What? Ugambye eki? We just made like musajja twakasisinkana nnaku ziringa 2. Nedda nnyabo 5 weeks ziringa 5 kati. Ube tusinkana. And the more I know you. Engeri gye nkomye okukumanya. That you are the. Mpulira nga yeggwe. honestly, I had no idea it's already been. Mazima gali nti simanyi nnyo biki bitukoze mu kisi zino 5. Naye mazima gali nti nange mpulira nkonekitinze naawe. More than I've ever done with him. N'okusinga nali nkonekitinze n'omusajja omulala yenna. Short time. Mu kaseera ataakampi ddala. But I have a question. Naye nina ekibuuzo. Why do you want to marry me, Joseph? Lwaki oyagala okumpasa Yosefu?
Because I don't think my life will be. Kwa mnaisirowooza nti obulamu bwange bugenda beera bulamu nga toliiwo. It means so many ways. Bino bitegeeza kino ennyo gye ndi. Exactly, Nedo. Yegwe star wange. Why are you laughing? Lwaki ate kati oseka? Jaa, lwaki oseka? Yegwe munnange gwe mpulira nga oli suitable okubeera owange. You're really good at this. Kale, ekyo sebo oli mulungi nnyo ku ky'okuwanga. Twegenda maaso. Nanga tukubiriza gwe nawe nasinga genda okuwasa munno. Twalako akadde emyezi nga si mingi oyo nga yotegeera munno kiki ekimukwatako. Kati yamubuuza genotype ye eri ki? Ndaga butonde yeeraga ki? Oye nti kibuzo ky'ombuuza si kyangu. Emuga kale. Nze ndi ebisimu ebiyingiramu. Abamubuulira kyali ebisimu ebiyingiramu. Outside? Kati mugamba watusadde eweeru nti ye kati nekyaka ayina eyadde amulinze. Era gwalina okugenda naye. Kati amugamba ebisunzo muna ebisunzo sibirina nebisubidde mu nnyumba ebyo kati gwalina kopi endala. Kwaye nti munaye gwensula naye eka aŋŋambye ebisunzo tabirina nze nze abirina. Kati nina okugenda ate mbere nga muyamba okugulawo ennyumba. Naye tamugambye genotype. Nga asinyiize just ennaku ennuma nti ogenze naye kale nja kuba bulungi. Kale tujja kwogera oluvannyuma mu ekiro. Tiye. Obale nnyo outing tulabe ebisigadde. Smart woman. Tannamanya ndaga butonde ya muwala ono kyava ku bisimu. Nira omuwala engeri gy'afaananamu. Engeri gy'afaananamu teyogera ndaga butonde ye kinyagala otegeere. Nzo kolowooza omuntu alina AS abalabika bubi. You know. Okay, so what's your genotype? Kyabambuuza munange ndaga butonde yo eri ki? Emuga mune kino ng'okyangu nze ndi wa AS. Hello? Yamugamba ndi wa AS. Yes. I'm yes too. I'm yes. Byononese. Are you sure? Yamugamba okakasiza ddala wagenda ne batestinga ng'oli wa AAC. Tiye munange namala emirundi egiwerako nga ntestinga. Kakati awo waliwo akapya. Well, not changes. Tewali nnyo kikyuka. I believe God brought it. Sikiriza Mukama yatugatta olw'ensonga. We just find a way to pull through. Tugenda funa ate engeri tugenda okigatta obulungi. Kano ke kapatron ka firimu yaffe eno. You sound very sure. Yamugamba nti ng'owulira nga olikanga gwe kikubye ewala. Tibunange nedda. Yeegumya. It's fine then. Yamugamba waaye kale bwe biba nti wali buzibu tusinkane enkya. Kale sula bulungi. Emboozi zaali empanvu. Eyimpa emboozi yali empanvu. Mukazi wa tategedde lwaki omusajja ono eddoboozi lisse excitement yonna esse. Sajja wattu endabika ye neeyongobera. Awo ennyini paati yaffe ate eyokubiri wegenda okubeera ng'etandikira ono ku VJ Evox Translated Movies. Naye nga tugenda laba ki ekiddako mu kaseera ako. Mukama abankuumire mubeere bulungi ddala. Tusinkane mu part 2. Mukama abawe omukisa. Subscribe, like and share. Yongera okubeera nga ate otuwagira mu ngeri ez'enjawulo. Twabagamba nti gwe nayaga otuwagira twagala okufuna ate microphone ne sound recorder ate za tabu. Atuproducing a sound ali clear. God bless you. Mere bulungi.